akamikazaala ku makya akawungezi kabeera n'olubuto ekyo kituufu anakimanyiko tugeko twalabe tubalambuzi atandise n'omunyu busatu twabala ekibala ekitono ng'akamikazaala obwana 518 netubala average omunyu 88 nga bw'otandika n'omunyu bumeka buli kamikazaala obwana 8 omwezi ogusooka oba omaze kufuna omunyu 24 bw'ogattako mama ne taata oba ogenzemu 26 n'omwezi ogwokubiri n'ogwokusatu kati kabeera kazaala omwezi ogwokutaano buno bwasooka okuzaalibwa naye nga butandika okukola ki maama azaala ogw'omukaaga buno nayo nga buzaala maama azaala ogw'omusanvu ogenda kumala emyezi 8 ku 12 oba olina omunyulu 1000 rabbits within 1 year yatandika n'omunyulu mmeka kati mbasaba ngo oyagala gagaba totandika na kinene tandika mpolampola obeere nga bizinesi ekola naawe ng'okola ki bizinesi eno yonna yolaba yonna mugenda kubitegeera oluvannyuma nga nene eri ndumu kubazimbira banka kino ekizimbe mukiraba ekino ekinene ky'olweru tugenda kubateramu kye bayita South Farmers Bank egutiya za ssente nga tubawola ssente ng'abalimi tumuziteeka mu magoba tukola $50,000 n'ogenda n'olima n'olunda n'ozza kasooli muwogo n'ebintu ebirala tubitwala aweeru mukitegete bweru naye natandika n'emitwalo emeka natandika n'akamikaruwa bakampeera bwereere nazinga kali kakazi naye tubampa kasajja bw'oba oyagala kutandika oyagala otandika n'akanume okitegere naye okola ki otandika tosoma n'oddayo waka n'otuula mubadde mumwereso mbadde mumisomo mbadde emi yonna naye ekizibu mumala okusoma muddeyo ne mutuula buli wootuula wiikisi 2-3 ogenda kufuna omuntu agenda kujja ku mulamwa agenda kujja ng'omuzimu gwayambadde oyo ate ze nalonda omubi bwonna bwafa nawe n'ogamba oli yali alina ekisiraani kye halo muyinza okubeera mu motoka tumukwata vi naye ali ku motoka tuva kusuubula ente gomba motoka netukuba ekigoyo zakanyarigiri abantu 14 ne bafiiramu ninvaamu mu ntoku nente zonna zafa ntuzeta kalwere eno saidi yange nteriiwo eno naye naavaamu ate naali muto nga nyina emyaka 20 ebisajja bino ebinene byali birina biki byonna ze byafa niyamanya niyagula esanduku nga ze kukima mayitundu nomasanga ndi mulamu nga buulaba halo buli muntu alina omuki kati genda ogezesa omukisa gwo ate obanga oyagala gaga watokoma ku bizinesi eri wagisoma ne biganda gezaako okutuuka bwolabamu erimu omuki omukisa nze ngenze kutuuka okukola factory nga nagakola bizinesi 48 nasese nga bizinesi 48 bizinesi 40 zonna zafa naye ninsigala ningamba natera nengezaako napakira lwene y'amatooke lwene yaki nga n'amenvu obusukali ndiizi nga mbitwala Sudan nga sente nzeewoze Medinet eno bayita Vision Fund mwijukira mama nyongezaako ningula nati bizinesi yasooka bansomesa ngu akawunga n'amazzi ga Rwenzori bw'oteeka $20,000 Sudan ofuna $15,000 ningamba ye nebangamba nga akamineral water kamu kokka kano ka Rwenzori Sudan ka mitwalo emeka nebangamba nga akawunga ka kilo 5 Sudan ka mitwalo 40 nga wali mu kisenyi kali ka mitwalo 4 ningamba ye nimbala mu capital nga nyetaaga emeka bawunaabeekwekwabo ninduka nimpakira akawunga ngenda kutuuka Sudan nga bweziriza badde pound ne dinari nga tebikwatagana kati bantambula mu katale bwenti nindaba nga busuka 12,2006 bantambula mu katale bwenti nga ndaba omunwa gw'amenvu gwasuka ndizi mukamutegedde nga kanuso 10,000 sente za Uganda omunwa gw'ettooke liwaffe nga gwanuso nimbalamu enkota y'amatoke ngerimu $10,000 naye ng'owaffe Bushenyi ng'enkota ya nusu 4,000 ningamba kati sente zirabise kati akawunga ninkadondoza kwonna yagenda $24,000 ninkadondoza ninfuna $7,000 cash ninkomo ningenda mu kyawo ninsanga maama nimugamba maama bampise ngenda mu America nali sinakola ningamba maama kwata $2,000 maama nafuna sente nakola top up ningamba ngenda mu America ninchama ningenda mu sukula mutoko ningenda kutema busukala ndizi maama manyi nga ndinya nyongeze mu America ndi ku kyalo ekirala kiri ndi mu kusubula busukala ndizi n'amatooke enzi okuzaala
mama yakasanyuka katokugamba ngo ayesima yazaala omwana omutwe okukola naye dda yali amanyi ngu yazaala omuntu omutwe muguu wa ddalu. Tutuuse tugenze mpangisa kanta agamba kanta tutuuse ku Arua paaka tumazeeko olunaku lumu tusimbudde tusuze mu paaka twatuuka Arua Koboko nga tuyise ennaku meka nga buno busukandisi kubanga nyagala sente zaama nga tenyagala sente nyingi nze saapakira Bukota naasala obuwagu kumbe wano obuwagu bwonna wano wonna wansi gayengedde gonna motoka bepakinze yafa emipiira nga ndaba supu ekola ki kumbe gano amatooke gano ag'okulya nga tadde waggulu kati ganyiga galuwa. Tugenda kutuuka ku booda agamba ku booda ne batugamba ngu olunaku lukulu Gaddafi bwe atya ennaku bitu balina kukola ngenda mu nnaku 7 pressure neekola ki driver n'agamba ate nkubanja emitwalo 8 balance ennaku meka n'agenda kulaba gayengedde nga bwe nayisangamu omukono mu kiwempe amanyi bino ewempe bibeera nga bigaziiza nga nja y'amenvu. Tuba tuyingidde Sudaani olusozi bayita Poki gama Poki ntusanga ekimotoka kyembawo kiguddewo ntusaako olunaku olulala ngenda kutuuka yeyi ngo ate babadde mukono ngende bagaddewo namalamu kati ma ntuuse yeyi gamba yeyi nintegera kati bizinesi eganye nga Sudaani omucungwa gwa nusu 10 ate wali yeyi ensawo y'emicungwa ya mitwalo egi nimbala emicungwa bwe njugula emitwalo 2 ninjituusa ensawo y'omucungwa eva $1.5 ningula endala emicungwa meka kubanga nagula nga simanyi nga fara ningula buno obugutiya nimpakira mu bugutiya nga sitadde mu butuli nindira obugutiya nga bujjudde emicungwa ate ninteeka nayo ninyongera ku ki emicungwa nayo yonna neeyengera kama nagenda kutuuka ana manyi Sudaani wano katale bagaita customer yedda manyi ku roundabout wano awutati kuranga imalaawo nga konyokoyo twana kuzimba nagenda kutuuka ngaeswera byonna abakaso ne bankwata ngondeese kolera motoka yonna ntugiyiwa mu bulamu bwange bwonna nasigaza omutwalo ogwa Uganda ate ng'enjala enduma nga malaria y'okufiirwa ate nga driver gamba ompe zange kubanga motoka yakoze capital yonna mama manyi nga ngeze mu America efudde esente z'ekibiina zikoze eki nsigaza omutwalo gulwa obulamu bwange bwonna ate ojjuke nkola mu gavumenti mudide omukazi nimusanga nagamba banange kino ekisiraani mwana gwe olikuwa ekisiraani kyali siri kisiraani nakola bizinesi nga sigikula nkosa ate ninteekamu ekino esasooka kugiyiga okitegere kwe nali sigistadize tugenda kumaliriza gama ninkwata omutwalo kubanga nali enjala enduma ningula apo ya 10 ningula n'akaveera k'amazzi akavanira ka nusu 5 zali kumusumia nisoka ninywa amazzi nywera ku apo mukama nga bwayamba mbantuuka wali mu parking omukazi wali bamuyita mulokole kumbe erole yayiseewo ng'amenvu gonna gatuuse gonna gayengedde nali nsigaza 10 ningenda ow'omuhalabu nimugamba nyagala ebbafu nga yamutwalo gumuba mu kitundu nimuwako 10 nga tamanyi nagamba ebbafu yiyo ningenda nimusantu mama mpola yebuwagu byamatooke byamenvu nampola ebiwagu 10 ku 15 nimbiteeka ku mutwe nimpitamu nagenda kuyita mu kikuubo bano abaharabu amanyi Sudaani abaharabu ng'amenvu nga ngenda kukoma obwenti mu ssaawa nga 2 nga tunze gawedde nintwaleze ninfiisa omutwalo gumu n'ekitundu ningamba Sudaani yesingayo obugaga nintegera bwe ndeeta abaana 20 buli mwana nampa omutwalo buli lunaku nkola emitwalo kati ninyirabira ennaku ogukomyawo nayo si kyangu kyekyola nsobola kubeera ku factory nasamunana bwekyo nonsanga nemala nga mukama amaze kukolera ekintu kino nekiva mu ngalo zo okukizaawo galinga amaka agafudde ogazzaako kikutwala emyaka 8. Halo bw'oba ng'otandise leero ogenda gula omnyu 3 omnyu 4 gitwale ng'ensonga kiwa obudde Uganda yesingayo obugaga mu nsi ya Africa yonna akanyu kokka ng'okazimbidde wano wokka agenda kwa millions ekitono nnyo $40 buli mwaka ekitono nnyo yimirira ono yajja ono n'omukazi nga tabalina ng'embeera mbi nimpangisiza loogi simuswaza
n'asula muno omukazi n'abaana nga simanyi musiraamu avaawa nimusomesa bizinesi yatandika n'emitwalo emeka kati alina amaduuka meka kati nina amaduuka 3 n'eddala ntambula nalyo gwogere galuda amaduuka edduuka erisooka likyazanga nkyamira kukyazanga nengenda ku Sseburuzi tubayitawo Bijaba edduuka eryokubiri liri mu Owino edduuka eryokusatu liri ku Kafo Nakasongola edduuka eryokuna ntambula nalyo kati alina abakozi nina 20 buli ggombolola ninamu abakozi 40 Rema byagenda kwasomesa kikolo otya ete Dagala si kyangu Dagala si yajja nga alina abaana kati alina region namba ng'otunda plastic bagambi kati Rome mulamba otanga kukola milioni 40 buli mwezi kubalaba amanya brother Douglas nkukude kirya plus amanya brother Douglas Matovu nze bannange nali ndudde mu mulimu gwa marketing kuba naguyingira 2.5 naye nali nga nkoze kuva 2.5 nga sifuna nko sente zenfunye mu myaka 2 nga negase ku Sawo Uganda. Manyiddwa nnyo mu ba marketing buli olaba omwana atambuza plastic ndi omu ku bantu abatandise ebitongole ebyo byonna bye mumanyi Cairo, Vinco, buli kimu ndi omu naye nga tunoonyeza sente zebuze bwe negatta ku investor wasomerera kumeka nasomera eddakiika yampa eddakiika tezawera na 2 kubanga yalina abantu bangi bayagala okwogera nabo namugamba kimu nti nawulidde eddoboozi lyo nendaba ebigambo byoyogera nga ebibadde nze nga njogera naye nga nze sifunamu njagala negatte ku ggwe nzikiriza nti tusobola okukola nangamba mukola ki nengamba tutunda plastic nangamba mumutunda mutya nengamba ffe tulina kampani tulina abaana bafuluma ne bagenda ne batunda nangamba bameka namugamba 16 luddawa Gaza Road genda ngenda kuddayo yangamba luddawa kiteetika awo empitira nga nzija ngenda kujjayo ku Lwokutaano nengamba omusajja ono alimba ku bantu b'endabye abangi abamulindiridde kirowooza nti asobola okumpayo akadde najja nandaba lwali Lwakutaano ssaawa 2 ku makya ngenda okulaba ng'atuuse ndayingira mu ofiisi teyalwanamu nangamba kati mbalabye nemugaa tubabuzizzaako nababuuzako abaana baali mu lujjaawo n'abagamba mumaze okugaggawala okuva leero n'abawayo $5,000 abaana ne basanyuka abaana batandika okummanja omwami oyo ebintu byabireeta ddi amazima gennyini nze nange nali ntunda plastic naye nga answaza tuli fenna omanyi omwana bw'afuluma ebweru aba akiikirira ggwe ne bwovaayo ng'oli simaati otya bw'abanga abyetimbye bw'atyo abeera mutembeeyi si bwe kiri kati bwe nalaba ne ŋŋamba wano tugenda teekamu bbaaga omwana abe ng'akola smart marketing kino kijja kukola so abaana nabo bagamba ajja bireeta ddi nga beesunze nabo okubeerako smart investor yamaliza ngamba kale ngobeera ku factory ne tujja we twajjawo no nga ndowooza oba agenda gamba tusayininga empapula oba tukole ki yantuuzawo nangamba tofaayo mwe mugende tugenda kukola okutandika mande tugenda kuba tukoze ebyo ne bena bijjeemu ebisigadde ne tugenda ne tulongoosa twali twakatuuka nga tuzzeeyo emmotoka 2 ne zituvaako emabega nga zitise twabala ebintu ku bbeeyi ey'obusuubuzi ebintu bya miliyoni 10 nga bituweeredde ku bwereere kuyita ntya lwe lunaku lwe yandaba tamanyi teyansaba national ID teyambuza baganda bange lindako olowooza lwaki namu ebintu ebyo mangu